Ensonga z'omukyala Juliana kanyomozi zizzeemu olw'ensonga nti naawe gy'oli oyinza okwewuunya n'olowooza oba n'ogamba nti lwaki omukyala ono teyeesonyiwa bufumbo bwa mukyala amanyiddwa nga Charlotte ngono mukyala wa muhoozi amanyiddwa nga Jeno muhoozi Kainerugaba. Nakuwaako emabega story awo nga amawulire gasaculatinze ku social media agalaga nti omukulu ono amanyiddwa nga Sam Kuteesa nga ye taata wa Charlotte mukyala wa muhoozi yavaayo n'aleeta bwino ow'ekyama ng'agezaako okulabula Juliana yeesonyiwe obufumbo bwa muwala we, era n'amugamba nti yamutwala mu America asobole okuba nga abeera eyo era nga buli kimu akimuwa asobole okwesonyiwa ebikwatagana ne muhoozi aleme kuyingirira maka ga muwala we Charlotte. Naye ate Juliana yakomawo mukomawo ate kirabika nti ate we baali bakoma we bazzeemu otandikira n'omukulu amanyiddwa nga muhoozi, era mu mbeera eyo kyaddaaki emabegakaawo taata Yesitukira n'alabula Juliana n'amugamba yeesonyiwe obufumbo obwo. Naye ate ku luno omukyala Charlotte kyaddaaki ye kennyini ye Yesitukidde n'abanga alumba Juliana kanyomozi, era omukyala Juliana yavuddeyo n'agamba nti ye nga ye is living in fear after a wife. Omukulu omukyala amanyiddwa nga Charlotte yavuddeyo n'abanga amutiisatiisa okuba nga amugyawo mu bulamu obw'ensi eno waba teyeesonyiye mu mwami we amanyiddwa nga muhoozi. Okusinziira ku The Buzzug, Juliana kanyomozi alaga nti ali ku bunkenke era alagira ddala nti obulamu bwe mwattu si bulungi olw'ensonga nti bamusuubiza okumuyisaamu ebiyinza omujja mu bulamu bw'ensi eno. Naye ng'ate ekibuuzo ku mmeeza, omukyalo ono lwaki teyeesonyiwa bufumbo bw'abali olw'ensonga nti gali amaka ffenna tugamanyi, maka ga magye oba maka ga misinde. Waliwo famire gy'oyingirira mwattu ne weerabira nti ate ogenda kusisinkana bizibu byereere, kubanga kati amaka ag'oyo taata we ye Sam Kuteesa bano abasajja be bali mu bufuzi essaawa zino, ate bo tebayina kye bafiirwa ng'ayina kyakukoze. So omukyalo ono engeri gy'ali omuyimbi ow'amaanyi naffe tukyamwetaagira ddala nga bannayuganda. Tugamba bugambi ensonga zino yandizeesonyiye n'asobola okuba nga if possible afulume eggwanga agende atandike obulamu bwe obupya yeesonyiwe muhoozi Kainerugaba, olw'ensonga nti waba takikoze mwattu ate ebizibu ebyemwolekedde bingi, mwe muli n'ebyo ebyokuba nti oluvannyuma lwa taata wa Charlotte omuwooninga n'amulabula, ate Charlotte yennyini Yesitukidde n'atandika okuba nga amusindikira sigino ezimulaga nti wooteesonyiwa mwami wange mwattu oyinza obutadda ngulu. Osobola otuwa endowoozayo ku nsonga eno tusobole okuba nga tweyongerayo wano ku Pregen Media, era nga nkugamba nti mwattu subscribinga onyige n'akade oleme kuba nga osubwa mawulire gagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda.